Abantu abalwana Nyanzi bano Rubongoya, Bobi Wine ne Katana. Kwe bantu bokka mu kibiina abalwana Nyanzi. Tebamwagalira ddala. Naye ng'ensonga nnyingi, ensonga ezasinga okubatabula ennyo zaava ku ssente Nyanzi ze yakuŋŋaanya mu kalulu akawedde. Awo wonna olutalo we lwava n'okutuusa olwaleero tewaliwo olutalo olulala. Ssente ze yakuŋŋaanya ze zaaviirako olutalo ne lwolaba kati mu kiseera kino. Okitegeera? Kubanga Nyanzi we wakwatanga mitwalo 5 oba oli kansala weero sifiri n'akuggyako 5 ngeri atwalayo 2 3 ng'agakuba. Bw'oba oli MP omuwadde miliyoni nga 5 ngeri atwalayo 10 n'azikuba. Kyokka ate ye bwe yamalanga ng'akuweereza ewa Rubongoya kati be yaweerezanga ewa Rubongoya abateereko signature. Jukira ofunye kaadi Secretary General yalina okusayiningirako. Nga Rubongoya yamubuuza gundi eri nti akantu kawadde oli timmeka nti weziti. Kakati olutalo olwo ne lubeera lw'amaanyi era Nyanzi ekyasinga okumukubya akalulu mu Kampala Central ekibiina tekyamuyambako. Kyamuleka nafafagana na kalulu ke. Ekyo temwakimanyi. Ekirala Chairman Nyanzi gomanyi omusango gwe yawaabira Muhammad Serekengere gye gwaggwamu. Bamukuba omusango. Simanyi gwaggwamu ne bamukuba. Batya. Olabako lulingi omusango wadde kale ku mitimbagano nga kooti baga nti etujja kuyisa ku mitimbagano. Wagula olaba n'ogwampuuka gwe basalira ku ttala gwaliko lulingi. Ogwo tegwalina lulingi. Wagiraba wa? Gwalina lulingi. Kati eriwa. Ono ku Trade Towers wa. Lulingi eyasooka. Lulingi yakolebwa. Nti Chairman Nyanzi ajja ku bwa Lord Mayor. Bwajja ku bwa Lord Mayor. Muganda wa mugamba tojja. Kuba yali amugambye tojja ku kifo kyonna. Ekifo kyonna eky'okuvuganya. Tokomawo Kampala Central ne ku bwa Lord Mayor tojja. Kati ku bwa Lord Mayor alemeramu agamba akola ki? Ayagala. Njagala nze nzija. Kati bw'alemeramu ennyo atandika okutambula mu bamu ku banene mu gavumenti nga n'oli ow'eggulu kwali ng'ayagala akasente akagenda okumuyamba financially mu kalulu. Muganda wamuyita meeting yali awo. Ate laptop ya Bobi Wine yasigala. Eyo gy'olaba ku mezi y'abatadde. Meeting yaliwa? Ku office awo wano ku Makerere Kaguli. Ani yatwala laptop ye? Chairman Nyanzi yagijjako n'agikuba wansi n'afuluma ne meeting nga tennabu. Naganze ngenda kuvuga nnyo bate mumpa kadi ya oba kadi ya matamujimba mukole ki? Kubanga Nyanzi okumugoba ku lwa Lord Mayor baali banoonyeza wayiswa wa wasobola okudda. Ngani gwe basobola osika kuba MP abali mu Kampala bamusike ku bwa Lord Mayor wayiswa dde mu kifo kye. Ne bafuna bali mwezi. Kati jukira Kawempe South yo yali njerere ngakazi bwe tebasobola kumuyita. Kati yo nga njerere ngate nange ndi mukambwe ennyo baga sisola kyole sivaawo. Nibaga tukoze tutya. Kati kumbe Nyanzi okumusesetula wano banoonya bagenda okulanga bali mwezi ajja kugira. Bali mwezi naye bamuyita ne yesikamu naye n'agamba wayi kanzije. Ne bamupika ne bamuga campaign zo natugenda zikutera mu ssente buli kimu. Bali mwezi we yamala okulangirira ku bwa Lord Mayor ate ne bamwefuulira. Ne bamuga nti ate gwogenda okubira ni wayiswa ebipande. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiridde olwaziza abakubbi bakufeze n'okusoomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako. Nyina Kanso Hassan Nsubuga President wa Buganda First ate nga nyumba kaddako wa Kampala yo Masekati so gita Kampala Central. Tugenda kwogera ebigambo n'Ensubuga agenda kubuuza. Sebo buuza abantu. Sebo neyanziza nnyo. Abatulaba ku mukutu gwa MS Media mbalamusizza yani embebaza emirimu gye mukola. Abalina okusoomozebwa okwenjawulo tubasaasira nnyo.
era ne tubakwasa Mukama Katonda abagumye abayina ebirungi bye mufunye tubayozayoza era ne tubebalizaako Katonda mwongere okumusaba n'okumwekwasa tulabe nga obulamu bwongera okutambula sebo nkwebaza nnyo abantu abeekuumidde ku mukutu guno gwa MS tebaguvaako buli kaseera baba balindirira kiki ekiriko ekyo nno kikulu nnyo mweyongere okwekuumira kate n'okukyeyalingirako bannammwe bategeere ekirungi kyolabye ku MS n'omulala kikole ki akifuneko abalanga naffe ne MS mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwe mufuula omukutu guno ogw'ensonga n'okubeerawo okulaba nti ensonga zonna zitambula bulungi bannaffe tubeebaza nnyo abali mu diaspora mukulu bya Lugaba Thomas tukwebaza nnyo webale kubeerako nga tovaako ali mu Australia coordinator waffe wa Buganda First oweeyo tukwebaza nnyo Kampala Central abalonzi n'abayiseemu eggulu nga bali mu kulonda simanyi road mayor Kasirya ali maziga mbo tebamukiriza na kulonda leka nawe ali maziga Kasirya nga yali aga nti ekintu nkirina abasinga badde bakiina naye olw'embeera ya NRM nga bwe badde walabye Nabbanja nga naye yennyini bamukubye oluyimu kamyufu minisita omulamba ow'eggwanga anti biri byadde byakalulu kati abakumi bwe babaddewa akulira security detail ya Nabbanja kati annyonnyola atya ono yamukubye oluyi yayiseewa Nabbanja agenze n'ayingira wabadde Tale Center ate waliwo abawagizi bangi kati nga kyekimuyingizaayo ye ayagala kulangirira ye empologoma ye Kakumiro yakulira akakiiko k'ebyokulonda aka NRM zimuyita musi akakulira anti yadde yewe emirimu egitali gijje kituufu returning officer n'amuyisaamu oluyi bamukubye oluyinda ba face ndawe nyini novo omwange Nabbanja nakamyufu ka NRM kano akamyufu tekadde kangu naye nga abantu bange aba Kampala nabayiseemu nga bali mu kulonda akamyufu abamu nga batambuza emirimu mpolampola tubebaza mwebale kulonda amyufu kawedde ndowooza bakati bagenda kuzaako bakansala ndowooza bakansala tebabalonze gwe badde balonda bammeeya ne basentebe ba district bokka bokka kati balina okuzaako bakansala abamagombolola n'abakiika ku district naye nga ko ndaba bakalisivinga ndowooza abemulugunya basukka mu 10 bangi nnyo bayitirivu bangi simanyi oba banafuna obwenkanya ndaba baminisita bennyini Namuganza Namuganza Tango Doi yamugambye nti genda onoonyo wali omunyaanyi weetugira okwo yamugambye nti tolina kyogenda kunkola nze Tango Doi nze ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda namugamba ate gye balondera sinze nali oyingirira sinze nali returning officer n'olwekyo namugamba ekisobola okutaasa gwe twala okwemulugunyako kuba bateekawo akakiiko wekiri bwe kanaba katunudde mu nsonga zo nga zirimu eggumba naga naye nzo neetikkira bwere ze nangirira ebizze wano nange byenkola ki byennangirira so n'olwekyo akakiiko katambudde katonoonya abantu bange aba Buganda First nabadde Kasanda olwokusatu Kasanda wadde kitundu ki nabadde mu Kasanda North kitundu ki Patrick Nsamba lwekindaawo nabadde bakita batyawo nga ng'ovudde mu center mu kasenta aka Kasanda North nokkirirako wansi eyo waliwo abantu benagenza mu Kasanda North wenyini awo waliwo akatawuni ka center simaba kayita batya erinnya ndyerabiri nasanzewo abaana bangi abasiika capati abakola ki abakola emirimu egy'enjawulo naye natuuse awo ne baŋŋamba nti natuuseeko mu byalo eby'enjawulo awo ebyalo ebyo nja kuba mbyogerako mu maaso awo ng'abantu basena amazzi mu bidiba n'ente naye nadde njogerako ne Patrick Nsamba n'agamba nti yaleeta tanka yakoleka ne Ministry ya Water ne bamuleetera tanka nti naye amazzi tegannasaasaana mu bitundu ebyenjawulo bu tanka ey'amazzi egenda okugabira tanka nga ne tanka efuna amazzi okuva mu nkuba tanka bowaho National Water yabaleetera tanka y'amazzi egabira Kasanda North yonna naye mbu tegannaba kubuna byalo saakikakasiza ekyo kuba batuuze bangi baŋŋambye ebyo oyo mwesonyiwe naawe tanka bowaholo tanka si bowaholo zezigigana amazzi ag'emidumu namugaye lwaki tewakola ekyo nti ate baatuwa simanya gundi nga tebikwatagana kati enkuba bweba tetonnye bweba tetonnye abantu tebafuna mazzi so navudde awo neŋŋendako mu ddwaliro lya Bukuya Health Center 4 nensanga nga bw'otunuulira eddwaliro liri wennyamira kubanga abakyala bangi bava mu bitundu ebyenjawulo mu Kasanda bamama bazaala
abalumwa embuto obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana naye nga ebiguudo byokka bye bayitamu ekiguudo kibi naye n'eddwaliro bw'olituukamu lyonna lyonna kumpi lyetooloddwa ettaka enfuufu efuumuuka yonna yonna neyingira mu ddwaliro okitegeera kakati embeera eyo ereetedde abantu bangi abali mu Kasanda okubeera nga bayita mu mbeera embi eddwaliro terina nnyumba z'abasawo abasawo tebalina bikozesebwa kwegamba otunuulira eddwaliro lyate eddwadde nnyo n'okusinga abalwadde berijjanjaba Kasanda Health Center 4 eddwaliro liri bubi nnyo so abakulembeze muyina okulwana okulaba nti embeera ekyuka naddala in fact Kasanda district ena referral hospital ate ina naye Health Center 4 Mubende wa Mityana naye Bukuya ndaba ekulaakulana okusingako Kasanda obalwa kuba waliyo golode ekituufu kinti ekibuga ky'e Bukuya ekulaakulana bw'okituukamu kyo kyamaanyi bonna bakozesa eri eddwaliro era district yonna ey'e Kasanda district yonna ey'e Kasanda naye tunuulira omuntu avudde mu Kiganda ne mu muvugo bavudde emyanzi mu luguudo olwo nga bwe lufaanana muvuga ku booda lukuva emyanzi mpaka Kasanda lwa malamu kati ate kati malamu lwonna lwesimye kati binnya byere twagala baluyiwe koola ate ne ssentebe w'e Kasanda nandaga nti ekyamazima ye nga ye akazimbayo Health Center oba eba firi ndowooza firi kubanga ziri 13 Magombola 15 azimbye 17 sirowooza kyo si kituufu ojalaba interview ya Kasirye Mula gye twakoze naye yabadde mulimba nga jjembe ekyokubiri nangamba ababbi b'ettaka abalwanyisiza abo bojje bali bangi kubanga we yajjira nga bayitirivu nakati bangi talina balwanyisiza saabalabyeko abantu bangi amasomero nangamba nti kati gafuna ku first grade aga P7 aga primary agamu gati gafuna so twayogedde ku district nga Kasanda nagambe ina secondary amasomero ina seed school emu ya secondary seed school then agali government aided nandi kati yeta ina tabana musango yebwa atekayo baba muwe nebagana okumuwa yegwe mulimu because government Health Center 4 yali Health Center 3 yali kubanga yandibadde kirungi buli gombolo yangambye amagombola agakyamulemeredde okuteekamu Health Center 3 Bukuya ne Kamuli agasigadde Manyogaseka wa gona Manyogaseka teri kiriyo yataddeyo njagala kakati njagala kwogerako wano nakyaddeko wano olunaku olweggulo nakyaddeko wano ebuwaya olaba bw'oba oli Ntebe aliwo omwalo gwe Nakiwogo ngulaba kati bw'olinnya akaferi ako kakuleeta ate ku mwalo gw'ebuwaya n'oguli wano eno e Kasanje mugombola y'e Kasanje kaba olinnya awo kaferi kakusazaamu kati we kakugusiza gwe mwalo gw'ebuwaya ogwo naye omwalo ogulina abantu abasulako bawera nga 1500 tegulina ttooyi kati beyamba mu mazzi ne mu nsiko mu nnyanja so government ndowooza kiri mu ggwanga lino government ekyatudde nnyo ku bintu ebiruma bannansi anti kyetugamba waliwo ekidyeri kyetupangisa miliyoni 6 buli lunaku nga tekuli mafuta ekyawa kalangala government tendabako ekyalina byenukula bingi kati ffe nga Buganda First twasazeewo okuteeka akazito ku government era government tugiwadde omwezi gumu ng'ekigundi ekyo awo ebuwaya nga waliwo toilet yaliwo nezibikira nefa negwamu naye egombolola tefaayo abakulembeze ab'egombolola y'e Kasanje Wakiso district amatiya lwanga bwanika ye yabivaako nalabye no gundi yakomyewo mu kamyufu pia ni kyeyina yawangudde akamyufu Wakiso district okubeera akenda ale mu ssentebe wa district yagenda bakwatira bendera abakwatire ono gwe bakwata ebyokutunda ebibira asobola bakwatira yawangudde akamyufu naye be yavuganyiza nabo baga nti yabbye kabbe naye kati simanyi akabonna abantu amu bandi badde bawumula ne beesonyiwa okuswala manyi waliwo weesonyiwa okuswala n'ogaba bannaye nswadde nnyo ekyo bimala kati Ian kyeyune yabadde nani yabadde n'ekirabira Nalongo waliyo omulala gwe yabadde naye bamuyitaani naye yagambye nti yamubbye kuba bona bafunye obulwa emitwalo 5 Ian kyeyune n'afuna oba 5 10 oli n'afuna oba 5 7 kwezi ajje naye jase butatya kuswala bajja kubinkanira mu kabonna omanyi Wakiso ye district esinga okukungaanya omusolo naye ate yesinga okufuna ssente
entini ne services service teri nebo bakunganya baziwereze bakunganya kati ate bine matia kasajja ne batema naye bwe babaddiza butini nga tebasobola kukola mirimu district nene ina constituency nene constituency moja yandibadde mu constituency 8 kati Busiro East yandibadde mu constituency nganya bannange nene egenda mpaka eri ku nebalabye mayanja eri ku luguudo nene ndowooza no ku Masaka Road ekoma Maya nga awo Maya egendera ddala Maya nene egenda ene Buloba eno negenda ebuloba yeyo nayo neyo Buloba kati wakiso ina kira municipality nene nzibu bogerageranya banu bogerageranya constituencies ziri mu western wakiso nene bora liko tema mu constituencies ze wakiso nete bagala zitema mu bagala omuntu so ate ne kunganya sente nyingi ne bagano jjuwa sente ne takola mirimu bakwanta yakolembeze kale naye so ensonga zezo bwezityo bwe ziri naye nga twagala okwebaza abakulembeze abasobodde okubaako bye mukolera abantu bammwe nammwe tubeebaza abatonotono abali eyo nategeddeko olunaku olw'eggulo Katana ne Rubongo yabasinkanye Simbwa Kagombe ne banne babaga nti bajje emisango mu kooti Simbwa ebibyota bitugamba wali kulagulandi wali ebwayise basinkanye olw'eggulo ku condition ki ku ground ki ngabaga nti ajje bajje tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors ina kuba wa sente tugende mu kooti andi abo baagaye babayingize mu kibiina ifo bali babasuubiza biddeo ana bagamba nedda sebo twagala akamwanyi myaka 5 ati kati buzibu bw'abasimbwa simbwa bwabanga akaya na bamunyize nnyo ajje wamwe nakola interview bwa musisinkana bibatesa tabyogera tebamala obutabituukiriza n'alajana naye kati simbwa abasajja abo nga wabala yago nagalobyeko kyalina okukola balina kuba wa sente nga ate mpitirivu kituufu nga mpitirivu sente bawe sente abayo obumbi nga 10 babo obumbi nga 10 ekituba kite baddemu batuula ate nabo bupya kuba Simbwa balina semateeka omutuufu naye kati obuzibu era nabo bajja bbawa bayitemu kati ate waveera bammemba abalala era batandika okkaayana kati balina kubayita batuule wamu bonna lumu nemuzeeyi Kibalamanga kwali naye kati ye Simbwa kyalina omumanya nti badiringa nabo bagezi era nze ogundi bodyguard wa Lubongo yaŋŋambye yaŋŋambye n'aŋŋamba tubasinkanye omuyita Nobert n'aŋŋamba basinkanye Kagombe n'agamba nti bonna baagala Bakibalama bonna babasinkane lumu ate nga waliwo abamawulire bano kye batayagala bwe kirina obbeera bano bo tebaagala baga nti tukikolere eno mpolampola mu kimuguyu naye temukkiriza kubanga Kibalama musajja wattu yalwana nnyo n'ekibiina ekyo musajja mulwadde talina buyambi nukwe kwata obuwumbi 10 ebubawe wakati bwe bigenda bwe afadhali ekibiina bakitunde bamanye nti kibavuddeko bwe bigenda bwe bitinga bwe biri bwe bitinga bwe biri kitegeeza NUP tesobola kusindika candidate yena ku kifo kyonna atesobola okusinzira court order era kyovola abali bayayana kati balina bisotinga mangu watabisotinga kati olaba Lubongo yatuuka n'agamba tusisinkane twogereziganye kitegeeza embeerebe Lubongo ya ne Katana be basinkanye Bakagombe ne bannaabo eggulo kulagula ndi wali ebwayise so fekye tubadde tubagamba bulijjo nti bano abantu mubasinkane ekibiina kyabwe mwabafera nimubatwalako ekibiina kyabwe omuntu yagala n'ateekawo ekibiina kye olaba ne Station Mayanja bwe yabadde atwala ekyaba kati gwokyali ku ebyo niidi yafuna ekibiina n'ekijja mu kibiina ekirala kati jukira Kabuleta yagobye bano yabagobye bonna naye ate yagobeddemu n'oli founding member w'ekibiina ekikadde
Kabuleta naye yamugobeddemu. Kabuleta nga yatabusi. Kati yamaze okufuna certificate n'afuuka ensolo. Kati wiiki eno yayita ab'amawulire n'atongoza ekibiina ku kyaki n'abalabanga babayita. Kati ono omusajja yagamba banne kale singa namanya nesigaza ekibiina kyange mu briefcase yesikiwaayo. Nkiguza kuba kati kuba neke memba 17 Kabuleta alinako 2. Abasigadde bali ku side ene yawa eyerubaga eyaba matovu rubaga bagalawo ate bagalawo office ekyali nzigule ate Kabuleta aganti rent si endagano gye bakola nero yabarenti nga bundi yaggwako si yabadde amusasula yekka badde besonda nga omanye ekibiina ekipya kati bali basigaddewo nga balina ekiri wasi basi eti oli yadduse nayo anti kati ekibiina ky'ebyobufuzi kitambulira mu mateeka baani abaliyo nga baneke memba ani ali kubanga sekretary general yasayininga ku bbaluwa ekuteeka ku mwelekeo committee baliyo nga baneke memba baliyo bakyaliyo anti kati ekisanja kyabwe kiggwako ddi ekyo nakyo kikulu ekisanja ky'abaani ekyabo baneke memba babalonda mu delegates conference gibe emyaka eki bakagenda mu delegates conference tebanaba nayita myezi 7 yakagwe yaabwe certificate bagifuna emyezi delegates conference ewedde nga delegates conference ewedde kati alina okusayiningira ku president bagenda mu kooti bo abantu basigala bakola emirimu gyabwe treasurer ali eno secretary general ali eno stamp deputy president anti kati stamp erina kubeera agenze nayo stamp ayinza obanga agirina ye ng'omuntu ani ayendosinga ani ateekako omukono talina ate deputy secretary general aya naye ali eno ne deputy president ali eno deputy president yoyo founding member w'ekibiina obukadde okitegedde Kabuleta gwe yagobye founding member abadde n'ekibiina mu briefcase okuva 2 ono bamaze okukwata certificate n'amaze okyusa erinnya neyeetulamu kati naga bonna mbagobe ground z'abagoberako mbu abamu baganda bankubaza wali nga akitongoza nga talinaawo neke member abalala sekretary general mbu yamugoba lwa Bunyarwanda nti sola kolagana naawe sola okumbega secretary ye president Kabuleta yagamba nyino back about paper bano bagamba okwera ku about paper si kibiina tulina okutula ku mmeeza ne twogerezeganya ebyalu bafuna emitwalo 4 ne tusalawo round erietya ne tusalawo yetagala biwuliriza kati kibiri mu bibiina by'obufuzi byebyo kati Kagombe ne bannene kibalama nze ngamba nti nupu ebayite ayina bayita batule ku mmeeza yabanyaga ba candidate bonna nsawo awatali ekyo temugenda funa candidate n'omu nze mbabulira wano tesobola kukkiriza ng'okyalina biri nze mbabulira baleme gamba nti olwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera no Kagombe ne banne balina obba wa ssente empitirivu NUP ngebawa ssente naye bawayo financial yemu that is billion 5 n'okusoba kale bawe 5 beetereze ekibiina bakitundire ddala nze kye nabadde ngamba ne Bakagombe baleme kulwana kugamba nti beddiza kibiina kuba tebalina kibaswaki ekibiina bakikube ebbeeyi kuba tebalina kibagenda kikuba tebalina era omusajja bati balekera tebasobola kufuna mpaka n'omu yes bakikube ebbeeyi era nze amagezi gano gempa ate mbadde nga wa Bobi Wine ne Lubongo ye ebbanga lyonna lyembaddeyo ngamba wa amagezi ngamba gamba bana basajja bangu tubayite tubatuze ku mmeeza mubawe ssente tubakwatire ssente bali abantu balinga 5 sina bangi si bangi mubawe billion 5 abamafandali ndowooza Kagombe yalemeddemu nnyo ate kati Kagombe alemezaamu nnyo yandibanga alina abagezigezi abamanya amateeka abamuli emabega kati Kagombe asobola okukonvinsinga kojjawe Kibalama Kibalama mwangu nnyo bano be bamuvuga billion 5 ziba mala babawe ekibiina babawe mugende mukole nongosereza zammwe musemateeka mukole kuba kati bingi byesibye kituufu lwa court orders bingi byesibye zemulabanga eziba zitalina makulu era otutuukira mu nomination nga court order ekyatambulanga bwetambula tunatuuka mu nomination era kyekibadde kibaganye n'ogenda mu vetting nga bakyayogerezeganya ne baani kubanga bwe mugenda mu vetting kitegeeza mugenda kuteekawo ba candidates mugambe nti gundi Sewanda tumuwadde ye mubaka waffe mu Busiro North naye munaamuwa mu kakiiko k'ebyokulonda bagano munominate nga bamugambe tulina court order wano ate atuuke nga bamugambe nti gende wa Kagombe akusayiningireko olyoka ojje wano Kagombe agano kusayiningira wese kuyitale jeno ate batosobola kujanga independent kubanga uwetaaga emikono 10 kati kujanga independent wona kumala okuddamu ebyo doli kunaku lwa nomination kati abamu kye baba bakola
abatagenda kufuna kadi ye NUP n'abanagifuna basoke banonye emikono 10 kubanga option yo kujanga independent we yesinga obungi era nze nabagambye dda Buganda First ebaniriza ate Buganda First si kibina kya byabufuzi anti fe tujja kubawagira okubawagira musaba wagira kula nga ba independent tujja kubawagira ebajje waffe Nyanzi yankubiddeko ekiro onvuga kataka Nyanzi yankubiddeko ekiro kya leero yankubiddeko nagamba ki enkya tubaddeyo ne meeting naye tekyabaddewo koza ate lwaki nanga nti badde bangambe njiyite ne ngamba nti Lubongoya yabakola ki ne Lubongoya agamba ate Nyanzi gwo meeting yaki badde ne meeting eyazi n'ensonga z'abakagombe ate leero omanyi ndi mu group ya NUP nalabye mu message nga bayita abamawulire kachiko ka byakulonda naye badde ne meeting eyaabwe basotinge ensonga y'abakagombe kakati meeting bajebalamye era leero tebaddeeyo kakati bakyayagala basooke bafanalizinge nabo boogere kagombere namba z'essimu yasikyusiza munonye ku simu gyo yogeza amazima naawe mukubire tuli wano naawe simu ya Kagombe tekyaliko kuba nze yankubiddeko gye nanga nti nze ndi mukaba era ayagala ofuna Kagombe kati alina kunoonya bunoonya ndako simu ya Kagombe tekyaliko ate kweri leka naawe The number you have called is currently switched. Simuya oba bano banzo baba mutambulirako. Ati kati bamutambulirako kati. Bamutambulirako olw'ensonga ye yabagambye. Ffe tulina kutuula wamu tukkaanye ekintu kikutule. Kati nze bwe yankubiddejo ne muga Kagombe. Ekiriwo kye kino naye abasajja batuule. Baba akamwanyi bakabawe nga we mukeetaaga ekibiina mu kikole ki. Nela kawayalinge konnanga kawera. Konna kalina okuwera tukwira kubala ko basigazayo abasajja be baliko bageze bobese. Bano bafere nawo. Bakawayalinge konnanga kawera naye Kagombe bamuwayalingira sente. Ayino kutekawo amaanyi. Baba muwayalingira sente ayino tekawo amaanyi. Ayino amaanyi. Ayino tekawo. Mbawa amagezi mbaga mukole wano kino mukole we muti kino mukole. Kati bana mateeka ndoza kati Kagombe yabivudde mali bana mateeka yabitambuza. Era be timu yabo yebitambuza. Yankubidde nga tanakyusa ngamba nkole ndya ne mugaye namba soko gikyusa. Kati yakagombe abasajja baya bulungi. Ogenda jojja jinta. Nedda se. Ate lwaki. Nedda tanakwagala kwogera nabama. Tumanye ensonga zaffe engeri gye tuzitambuza. Kati nawulira ogamba nti Lubongoya yakubirako olumwekero n'agamba nti gw'oteekamu Bakagombe. Era ye bw'agamba. Kiba kituufu. Ate lwaki? Bwaba Kagombe nga yasobodde Kagombe nze buli kibaddewo kyonna abadde ampeereza message ku WhatsApp bw'amaliza ate n'akubira n'okunkubira. Naye yakubidde ggwera. Kitegeeza biba bituufu. Sibateekamu sente naye mbabuulira ekyokukola. Kubanga ebyokukola byangu bano nabibagamba dda. Ekibiina ky'abasajja muwuliziganye n'abantu. Ojjukira Ntugume bwe yagendayo abasinkana bamukasukirawo bajja ali mutwala 3. Ntugume n'agikuba Lubongoya. Nalaba Ntugume nga yereega ne Lubongoya ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga Ntugume yali angambye tugenda ku Electoral Commission ku Lwokubiri ne Lubongoya ng'era bali mu ebyo. Naye kati ekinnuma binza okugwa nga Bakagombe bafunye nga Ntugume tafunye. Ekiyinza okuba ekibi nange bwe ndaba. Ate kati bo bagala Ntugume alinga yakivaamu nadde ebbali. Ntugume yabeesonyiwa. Yakivaamu. Kati bo bagenda omudidi bagenda guyola. Eyo court order eyo ya mutawaana nnyo. Eyo court order. Ate kati ali mu musango. Kinobe. Nze sinze nabawa ssente. Naye nze nabagamba era gundi namugamba ku olwo. Nga balina eri court order enkadde eyali temporary. Naye mbagamba tugende tufune court order empya ebeererewo ddala mpaka nga nomination Electoral Commission ziwedde. Gwe Kinobe Kinobe ate omumanyi. Kinobe yali si yali ayagala okwekuba ku TV ne Waiswa. Waiswa n'amugamba gwe eyo yonna obyogera nkimanyi bagenda kuwoma. Yali mu musango. Yaliko president wa Uganda. NUP n'okwetereeza ndowooza nayo yakirabye. Kubanga Kinobe yali mu musango. So Kagombe mumanye nti ekintu kirina mu ngalo 5. Kati Lubongoya kyali ayogera kituufu gwe Bakagombe bateekamu ssente. Era enteekateeka bwe zinaabeerawo kubanga Kagombe yabagambye nti mulina okunoonya ne Kanso Nsubulu. Mwogere naye. Ngani? Tulabe nti enteekateeka bwe zinaatambula ate ngani? Ngani?
Pulida ali musango. Ate ngani ngojeko ne kya Pulida okubeera musango. Naye nze omu ku baali baagala okutabaganya bana abantu nga sinaba kuvaayo. Ne batabaganyako. Ekibiina bakireka kitambule. Naye awatali ekyo tekigenda kutambula. Yes, kubanga kyamazima ne Katonda akiraba tosobola kulyaza amanya muntu bwodi. Sajja atandikawo ekibiina kye mu Biliena. Ne bakibawa kubanga bo bakibalama abambi baali babeesize nti basajja bakulu. Naye endagaano yali gentleman's agreement temwali mu bino byabwe ni yabasinga amagezi ekisooka bwe bagenda Kachiri Gardens mu Wakiso. Mwoyo tabamiruka bakwatisa Kyagulanyi nga president. Tebatwala ba mawulire. Kyagulanyi yeye jano wa kamera akwata akatambi nga bamukwasa ekibiina. Era bakuba nduwo jukira akatambi akafuluma. Nga bagamba nti babasuubiza emiliyoni 18 za dola ne batazibawa. Kyagulanyi nafulumya akatambi. Ndakuba ebirayiro. Bano bayitwala mu nkukutu. Ono ye nageziwala nakola. Ekyatugaana okuleeta abamawulire. Ekyatugaana kwola okuleeta abamawulire okubayita wonna. Kuba waliwo embeera nti singa abamawulire banajja. Electoral Commission jukira nti kasita kyategere kujukira nti bonna bali mu Electoral Commission babagoba. Kati bye twali twewala nenga fe twali tukanyiza ne bakibalama nti bagenda kuwebwa billions eza sente. Ate baweebweyo n'ebifo okumala emyaka 5 nga bali mu kibiina. Kati billion 5 nga mugenda zijjawa because temwalina mbaka wa parliament temwamanya kiki kinaddiridde. Ezo sente zaali zigenda kubaweebwa mu feezi eziwano mu myaka gino 5 ng'ekibiina kitambula kuba twali tukimanyi nti olwedde tulina okuyingiza abaka mu parliament. Naye nga tubasuubiza n'ebifo. Administrative secretary senior yali Kagombe, chairman w'ekibiina nga Kibalama. Kati bana abalala banne balinga basatu nga baweereddwa obufo obutonotono eno wansi okugenda mu kunga nakiwe ebityo kubanga ne yalina ekifo kya kunga Kidandala ye yakisuulawo. Kidandala teyalitamwa yali organizing secretary Kidandala ngera yatwala n'ebyo byonna ebya kunga. Kakati Kidandala bwamala okuvaawo olw'okuba kadi tebagimuwadde ekifo ne bakikwasa Chairman Nyanzi organizing secretary Saabakunzi byonna songa ne zitambulira. Nize nesigala nga mbagamba nti abantu bano tuleme kuba bakumpanya gye bali. Bino byonna bali bakola bagudde office ekabawa bikibi nga bambi batekawo mbeera tugume yatunda n'emmotoka ye miliyoni 4 yatunda n'emmotoka ye. So NUP mulekerawo obufere mujjewo obufere muyite Kibalama muyite Kagombe mukanye mubawa akasente kaabwe ekibiina bakibawe. Kubanga nze kye nagambye bakagombe nti tebakkiriza kubayingiza mu kibiina. Ate kati bano nayo ki ekibiina bakibawe buki bo babawe buwi sente bave mu kibiina bagende bo balina people power front bavuge tebayina kye bano mu kibiina because ne mu kibiina tebajja kubaagala era tebajja kujaayo kibabakola bakwate sente naye bo bakumala okukwata sente bazigabane mu bulungi zigenda bakayanya nazo abamu kubo bayinza oyitamu bagabane bulungi sente kuba sente zo weziri era zigenda kubawe sente NUP sente ziyina zigenda kubawe naye bagabane bulungi akasente ako kubanga NUP bano bayaye ate ba propagandist jukira bo bayine ebibozi bibafumbirira kati jala tugebavuze basalamu akantu kaffe kali akafulanka sente nabaga nti engeri gye yafaamu abantu tebamanyi ebintu bingi ebibaddeawo bagwa badde onkyaza ebintu byembadde ndifeninga bibadde bingi nga tugezaako okulaba nti ekibiina ekikonde kyavuga mu studio ekikonde kyavuga mu studio ndi mukwewuunya yalwananga olw'okwogera ku Kyagula naye twali tugezaako okulaba nti ekibiina tukiwumbawumba kikole kibeerewo bino byonna ebya court order bino byonna twali tetubyagala bibeerewo kubanga ne musango gwa Sekaana manyi nti apiiru eyo ekyaliyo apiiru eyo ekyaliyo. Nanze mvuze nyaka takanjala tugende ku nsonga yange tumalize ngozo bude bunatera okugwayo anodi tugende njagala lwaki bagoba Nyanzi mu constituency Nyanzi balwana mulwane oba yatalina ground mu constituency ya Kawempe South. Nyanzi muganda we yenyini ya mulwana okulwana kwa Nyanzi ne Bobi Wine kubaddewo kiseera kiwanvu. Abantu abalwana Nyanzi bano Rubongoya Bobi Wine ne Katana abantu bokka mu kibiina abalwana tebamwagalira ddala naye ng'ensonga nnyingi ensonga ezasinga okubatabula ennyo zaava ku ssente Nyanzi ze yakuŋŋaanya mu kalulu akawedde awo wonna olutalo we lwava n'okutuusa olwaleero tewaliwo olutalo olulala
esente ze yakunganya ze zaviirako olutalo ne lwolaba kati mu kiseera kino. Okitege kubanga Nyanzi we wakwatanga mitwalo 5 oba oli kansala wero sifiri n'akujjako 5 ngeri atwala ya 2 asatu ng'agakuba. Bw'oba oli empyo mu 1 miliyoni nga 5 ngeri atwalayo 10 n'ezi bazina azikuba. Kyokka ate ye bwe yamalanga ng'akuweereza ewa Lubongoya kati be yaweerezanga ewa Lubongoya abateereko signature. Jukira ofunye kaadi sekuyitale gyono yalina okusayiningirako. Nga Lubongoya yamubuuza gundi nti akantu kawadde oli timmeka nti bweziti. Kakati olutalo olwo ne lubeera lw'amaanyi era Nyanzi ekyasinga okumukubya akalulu mu Kampala Central ekibiina tekyamuyambako. Kyamuleka nafafagana na kalulu ke. Ekyo temwakimanyi. Ekirala Chairman Nyanzi gomanyi omusango gwe yawabira Muhammad Serekengere gye gwaggwamu. Bamukuba omusango. Simanyi gwaggwamu ne bamukuba. Batya. Gwolabako lulingi omusango gwo. Wadde kale ku mitimbagano nga kooti baga nti etujja kuyisa ku mitimbagano. Wagula olaba n'ogwampuuga gwe basalira ku ttala gwaliko lulingi. Ogwo tegwalina lulingi. Wagiraba wa? Gwalina lulingi. Ati eriwa. Ono ku Trade Towers wa. Lulingi eyasooka. Lulingi yakolebwa. Nti omusango gundi yali aguwangudde Muhammad Nsereko. Court of Appeal negamba omusango guddemu guwulirwe buto mu bufunze negoba biri kooti enkulu byasooka okusala ne guddizibwayo ew'omulamuzi baguwoyo yennyini Bernard Namanyo oyo bwe baguwa addemu agukoleki aguwulire era naddamu n'aguwulira mwe mwali oli omulenzi gwe nakugamba eyajja okuwa obujulizi ku lwa Nyanzi nti Nsereko yamuwa obululu ateekemu nti era yegwe mulimu gwe. Kakati omwana oyo yajja mu musango ogwo. Kakati omusango ogwo Nuupu yayagala egufunemu interest bafune by election kubanga obujulizi bwonna obwaliwo bwali butuzaayo mu by election. Chairman Nyanzi n'akwatagana n'Ensereko ne babaako gye baalaga. Motoka zaavuga ziddeeyo eggulu. Chairman Nyanzi ne bamuwa akasente omusango ne guzikirira awo ne lulingi teyafuluma. Ekyo ne kinyiiza abakulu. Okitegeera? Ekirala omusango gwa Ssemugoma Amudani ne Uhuru era nagwo bwe gutyo bwe gwaggwa. Ate Ssemugoma mukwano nnyo gwa Nyanzi. Era Ssemugoma yebadde Ssaabakunzi wa Kampala District. Mukwano gwe nnyo. Era nagwo bwe gutyo ogwo nagwo gwaggwa bwe gutyo. Okitegeera? Kati Nyanzi avaayo agamba nti ngenda kwesimba ku bwa Lord ki? Meya. Ku bwa Lord Meya. Kubanga Lukwago yali alina ebizibu bye. Ojjukira ebbaluwa yafulumira mu New Vision. Yasale musale. Tiddamu njogereko. Nkole muzidro ey'obuwagizi bwange eri. Kakati Chairman Nyanzi ajja ku bwa Lord Meya. Bw'ajja ku bwa Lord Meya. Muganda wa mugamba tojja. Kuba yali amugambye tojja ku kifo kyonna. Ekifo kyonna eky'okuvuganya. Tokomawo Kampala Central ne ku bwa Lord Meya tojja. Kati ku bwa Lord Meya alemeramu agamba nkola ki? Ayagala. Njagala nze nzija. Kati bw'alemeramu ennyo atandika okutambula mu bamu ku banene mu gavumenti nga n'oli ow'eggulu kwali ng'ayagala akasente akagenda okumuyamba financially mu kalulu. Muganda wamuyita meeting yali awo. Ate laptop ya Bobi Wine yasiga. Eyo gy'olaba awo ku mezi y'abatadde. Meeting yaliwa? Ku ofiisi awo wano ku Makerere Kavule. Ani yatwala laptop ye? Chairman Nyanzi yagijjako n'agikuba wansi n'afuluma ne meeting nga tennabu. Naganze ngenda kuvuga nnyo bate mumpa kadi ya oba kadi ya mata mujimba mukole ki? Mugireke. N'agikuba awo n'agyasa n'afuluma. Kubanga eyo meeting nagirimu yalimu Bobi Wine, Lubongoya, Katana, Ssenyonyi ne Chairman Nyanzi. Okitegeera? Nange kennyini. Kakati Nyanzi afuluma. Bwafuluma nange nafuluma nengawo wae meeting kati ate kyagenda basi gwade bafuna. Mu meeting wali mungani. Kati nze ekyandeeta because bali babitoji bimyufu bonna bali meeting. Kati jukira ekyandeeta mu meeting eyo. Nze naliwo nga polida wa Chairman Nyanzi. Obadde polida wa Chairman Nyanzi. Baga alina emisango gyavunaanibwa mu meeting eyo nanga ati ajangu. Obeerewo ekisoko oli mukulembeze mu kibiina. Nayo obeerewo ku lwange. Onga yidingi. Decision zesobola okukola. Kati embeera bwetabuka Chairman Nyanzi afuluma. Chairman Nyanzi bwafuluma.
Angamba nze ngenda kwesimba oba independent oba ki. Embeera ebeera nzibu nnyo ku kitebe. Avaawo agenda. Bw'avaawo wayitawo ekiseera kitono. Bobi Wine ayita Nyanza Emagere. Bw'amuyita Nyanza ankubira. Ne muga nti bintu bya family oba bya bufuzi. Nanga nti asinna bitegeera konze gendayo. Bw'atuukayo Nyanza ankubira. Anga nti bangamba ate kakati angamba ati tukakanye omuliro naye ekifo kiri tukireke. Nzije ku bwaki ku bwemupi. Kakati Nyanza agamba nze nkyerowooza ku byayogedde. Nyanza mpite ewuwe. Ngendayo wali ewuwe olweggulo twogera. Numuga kati ogenda kolote nanga nti akandowooze nja kuddayo mugambe. Nyanzi addayo. Bwaddayo yagenda ne Semugoma. Amudani. Bamugamba leta Semugoma mwena muvunanibwa emisango jeje. Emisango gyabwe giri ejagwa mu ngeri ategerekeka. Addayo Amudani Semugoma bagenda. Bagenda eyo nga omanyi emboke bayitako andi nga omanyi mukulu abavunana atabuka. Akati Nyanza amugamba nze kanziremu ki? Anziremu Kawempe North. Mvuganye ku bwemupi obo bwa road mayor mbukole ki? Mbute tuleme kusajjula mbeera. Kuba chairman Nyanza nkubira ngamba nti naye option eno nandize ku bagundi. Emuga naye bwoba ojja wano tolangirira mangu. Ngo musajja mulwadde. Segirinya nga omusajja mulwadde tolangirira mangu soko obireke. Akati tutambula. Bwe tutambula abantu batandika owanika ebipande. Magala bwava mukomera awanika ebipande MP. Nenda lukola awanika. Segirinya jukira embeera ye. Yali ya bulwadde. Mbeera ya bulwadde. Tuga tukoze tutya. Kakati Kevani Nyanza abeera awo aganyenda kuba MP. Kati Segirinya bwafa. Chairman Nyanza nateekayo bipande. Yaga nti akansoka endeke kubana muga soko olindeko. Kati Segirinya bwamala okufa. Nyanza ayagala akuba ebipande. Kati Nyanzi nga tannakuba bipande. Nalukola adduka emisinde mpaka wa Magere. Bali ekyemisala n'omukulu. Bwadduka emisinde omukulu amugagende wa Chairman Nyanza. Wa yali omugamba ajja. Chairman Nyanza nguni nalukola agende wa Chairman Nyanza. Kubanze nalukola nga tannabagenda wa Bobi Wine yampita ne musinkana wano ku Masengere. Wali wa ofisi ye. Kati munnange Chairman Nyanza aganti akakati nze nzija ko ne nalukola nzija. Bobi Wine amuyita. Bobi Wine amugamba fe twagala kuteeka sente mu kalulu kana akawa akewa Segirinya. Ate n'ekirala bwonajja kigenda kulabika bubi omululu. Kigenda kulabika nga omululu mukweyagaliza nga ffe family. Naye nalukola asobola okweteeramu sente. Era atusuubiza no tuwayo kasente milioni 3 mwameka mwabiri. Chairman Nyanza yekyanga afuluma mu meeting ye ankubira ngenda ye wa Chairman Nyanza. Chairman Nyanza ngamba nti akasente bagambe bati kamugagenda ozinone sente yazijja wali Koloping Hotel ebo 3 mwabiri avuge motoka mpaka wa Magere mpaka Magere atwala sente z'omukulu yamuwako milioni ameka 2 amugati milioni 2 ago katandike kebipande ogende mu Kawempe South je nkusindise. Nyanza ankubira ekiro ekyo nave wa Nyanzi sawa nga bino byogera mazima ngende wa Nyanzi nkubulira. Mbandi wa Nyanzi tutuddawo Sempe bwajja. Sempe bwachi yaliko meya wakasangati mutegedde Semugoma ajja Amudani. Amudani abuka enso agamba tekisoboka ono kanso tubadde naye kati mumusindikiriza mutya mujje mu Kawempe South. Bakusindikira ogende Kasanda. Nanga ndi oba togende eyo jangu mu Kampala tukuwobwa kansala ogende wali ku lukiko lwa road mayor bagamba nedda sebo. Sagala kati Kasanda bali bakusindika wani Kabuye. Kabuye wakabuye. Kabuye bati basaba muvaamu wakiriko ewa Patrick. Wansamba nze mbagamba sigenda mu kalulu keyo siddayo. Nze njagala Kawempe South. Oba secho ngenda kuvuganya mu Kampala Central kubanga nali mazo kitegera nti Lubongo yakola ki ajja. Kakati Lubongo ya eyo meeting tone Sempe bwe yali meya we Kasanga tyagamba nti kyetugenda okukola tujja komawo mu eno meeting twongere okutanya tulabe meeting ubufuze teyaggwa. Kakati meeting eyo bwe gira bwetagwa enkeera nzija
Program eyo nagikola ne kwezi. Nenjikola naawe. Wenjikola ne mwezi. Ngamba Rubongoya. Dayo. Adeye waabwe. Program yali yabulabe nnyo. Rubongoya de wamwe Waiswa de wamwe. Kubanga Waiswa ye yasoko kujja mu Kawempe South ne muyisaako mutaka wembu ya ne muyisaako embo. Waiswa Kawempe South yali yagala. Nadduka yasoka nakuba ebipande bya Kawempe South. Nadduka. Kati wadduka nasoka nabeera awo nga talina waali. Nibaga kati ani gwe tusobola okutuuza mu ddagala bali mwezo. Ne bayita bali mwezo. Kati bali mwezo bamuyita yasoka naye ne yekyanga. Ne yekyanga nasoka naga nti nze tebisoboka. Nasoka nasirika nabeere. Kakati bwe tumala kola eyo program Rubongoya ampita. Agamba atya? Nanga naye omanye ebizibu ekibiina bye kiina. Oli mukulembeze wa munda. Oli kimu okimanye ebintu ebyo bitwala ku media. Ekyokubiri inzo omanye ebizibu ebiri ewaffe ne mugambe wamwewa. Nangamba Bushenyi ate mama wange yo bunyole eyo ate ne mu system nga ghosti. Tatakati ne mugamba mama we bunyolo tata we Bushenyi tata wo yani Bushenyi eyo. Tutukeyo ko mu family tulabe batusologera engeri gye tukikwasaganya no wesimba we naga nti eyo sidda ne wotata wanagenda kunonyereza nga ghosti ayo tubire ne mugamba kati ate Waiswa ebizanga Waiswa ine ebizibu bingi ebusoga ne mugamba bizibu ki byatasobola kwogera kugamba abantu bye byamukubiza n'akalulu akawedde obanaga nti ebizibu alina bingi tumuleke wano naye anoonye okulya embeera naawe embeera si nnungi embeera ya kasandali embeera ya kasandali ne mbaga nti Waiswa temumuwa musaala wano mumuwa omusaala mumuwe ssente ba miliyoni 3 oba 2 kuba mwasobola n'omukolera embaga addeyo eruwuuka ate akajjayo anoonye akalulu muwone emmotoka wano gyagenda okukozesa kuba kafiruda kalikolezesa kazedriga tesobola nakusobola tekasobola ate nako sikake sikake kazedriga ka madamu Zedriga deputy president owa Northern kakati Rubongoya tuwunzika nga tetukanyiza n'okomawo enkeera ne tumuddamu era ne baddamu ne bampita kwolwo Bobi Wine yaliwo nga mukambwe nnyo Bobi Wine nga mukambwe naga kati ekibiina oyagala kisaanyawo kibiina oyagala kisaanya ne mubuulira byonna ebibaddewo bye tubaddemu ne muganze ne meeting gye sibeeramu ebifaayo mbikola ki mbimanya kuba meeting ezimu temukola ki temumpita okitege naye Bobi Wine ye nga womanyi muntu wa kamera meeting ne bayayo saa 8 ogw'ekiro akola ki ayita owa kamera ayina akalenzi ke kano ka Jonathan Singiza akakola ku paalo kamukolera ne weguba 8 gwa kiro kagenda kuba lo meeting zetero twatuza ku 8 ogw'ekiro nga Jona ayina okujja okitege kati nsanga Bobi Wine nga atabuse wali kibino wenda kisanyawo kyoyagala kufa yagala ne muganze ne wekuba kufa fe naye ngenda kufiira ku mazima kimusobola kukola bintu bya kijegabe ne muganda Nyanzi lwaki timwamunywerezawo kubanga Nyanzi okumugoba ku Lord Mayor bali banoonyeza Waiswa wa asobola okudda ngani gwe basobola osika kuba MP abali mu Kampala bamusike ku Lord Mayor Waiswa de mu kifo kye ne bafuna bali mwezi kati jukira Kawempe South yo yali njerere ngakazi bwe tebasobola kumuyita kati yo nga njerere ngate nange ndi mukambwe ennyo baga sisola kyo sivaawo nibaga tukoze tutya kati kumbe Nyanzi okumusesetula wano banoonya bagenda okulanga bali mwezi ajja kugira bali mwezi naye bamuyita ne yesikamu naye nagamba owaye kanzije ne bamupika ne bamuga campaign zo natugenda zikutera mu sente buli kimu bali mwezi oyamala okulangirira ku Lord Mayor ate ne bamwefuulira ne bamuga ati ate gwogenda okubira ni Waiswa ebipande era munoonyeze n'ennyumba era Waiswa asula ku nyumba za bali mwezi eyo ate Waiswa apangisa asula kuza bali mwezo kwe yamuteeka bali mwezi ayina ennyumba ebisenge kisenge na ddiri yabeera okitegedde kakati chairman Nyanzi bamusindika eno mu Kawempe South olutalo kati lufuuse lw'amaanyi mbagamba nzija mu Kampala Central ku Rubongoya chairman Nyanzi bamusindisa eno kakati chairman Nyanzi yali mugezi ate kati nze bwabingamba nze nasinga okusajjula embeera kati atenze mbireta mawuli chairman Nyanzi mumutadde eno biki chairman Nyanzi abaga nange nkoyo okunzunza Kawempe temuchanziza Lord Mayor mwabunga bako Kawempe no temuchanziza Kampala Central mungu abantu bajja kugamba nzunga buzunzi Kampala Central omujingo aga kati kanywerere wano ekiba kibe ekijja kijje olutawo ne luba lw'amaanyi
Chairman Nyanza awola bakati ekyasaba kunzi tebakimujjako yakisulawo busuuzi ngao bikoye ngabikoye bafutu soja bamuvumye bakiera wamulaba juzi ngalaja nawo bafutu soja bamuvumye bakoze bambi Chairman Nyanzi ngali mu kusoberwa kati ne bino bibe bamugambe bafutu tewayo bafutu soja naye bambi jebo yajja ye yaloza ate bambi kisobolo muyamba yaloza bambi ogamba nti banenze nabagambye bafutu soja afe be bano era fe tuli ba mazima tubikola mu musana teyamanya ate byongera kusajjula busajusi ki mbeera kakati atenze bali bayina akakodyo nganze bagala nsigale mu Kawempe South bagambe Chairman Nyanzi wabaddewo okuvuganya kwa amaanyi ono nakujjako kaadi kati Royi yenga tana bakujja Royi tebamubala na kumubala oyo bamugobadda oyo ne bwajja tayina n'obwa kansala tebasobola atenga kaadi nga ebiriwo biraga nti n'obwa kansala tebasobola kubumuwa obwero sifiri eyokusatu kati nze nkugamba kaadi ya Chairman Nyanzi era balumidwa nnyo kuba kaadi bo baali bamanyi nti we banagimujja kuba nange baali banyingiza mu ddiru nti afadhali tuweeyo 15 tuwe kaadi eno Nyanzi tugikole ki tugimujjeko Bobi Wine alabike nti abantu ba famire ye tabaagala muki mu byabufuzi tabawadde kati Chairman Nyanzi mugamba nti obadde munywanyi wange okumala ebbanga sijja kukola sijja kuva mu kankoleke wano ngende nzitunke ne Lubongoe oba tebagimpa balekeyo okitegeera so kati olutalo oluliwo bafutu soja olaba ku Nyanzi ne bamukuba mpola kuba tebalina wa kuteekawo Royi tebamwagala babagonza bakifuluma dda bamamadiisuga bakifuluma kasabala banga nga Nyanzi azze n'alangirira nti nzize bonna abaana bonna ne bakivaamu Muhammad Nsubuga naye yakifuluma ngala ebipande bye biriko yafuluma dda kati byakubwe bikyate biriko biriko bafuluma nibakuba atosobola kuvuganya ne Nyanzi kati yaga kaadi oli yazigaba kati ogenda kuvuganya naye kubanga Lubongoya ne bakola ate atasobola kumba Chairman Nyanzi kaadi kubanga Chairman Nyanzi okusulawo ekibiina ekyo ne bamuwakana omusimanyi gwe akulira simanya diaspora kwagala kumukuumira okuba bamanyi we bamugobera ddala ekibiina kigenda kwabulukukamu wabulabe nnyo singa bamugobera ddala naye nga ye abamukuba bali munda bali munda kati ate baali bagala kukozesa nze ate nze nfuuke mulabe nnyo wa Chairman Nyanzi ate nga abadde munywanyi wange okumala ebbanga ddene ate nga n'ebimukuba mbiraba tiweebiri awo osobola ofuuka omulabe w'omuntu ng'obadde tomanyi kigenda mu maaso noga nti bana nzi nakola kino naye nali simanyi naye Chairman Nyanzi mbadde naye nga ne bwe tubadde tutambula mu tours Chairman Nyanzi nga tutambulira mu motoka emu so mbadde mumanyi nga tulya ku kimu hoteli tusulamu emu buli kimu so olutalo lusibuka kweza ensonga nga bwenzirambuludde kati kaadi bagenda gimuwa ne sente baziteekemu kuba tebalina kyakkola naye ate baagala agwe baagale agwe kati tagenda kugwa balina okulwana ayitemu kubanga ekitebe kiri awo kitebe singa nasigala Kawempe South singa nvuganya ku kaadi singa kati teweetaaga na kubuuza ani alina kaadi ani badde naye singa nze njirina butereevu bagimenyanzi bagiweggwe ati baali baagala kumukuba ate gundi tebamufulumya ne bagiwa Jimero kwagekira ani Edi yawe kyogamba Edi yawe teyali muganzi wa yali asaanidde okufuna kaadi Edi yawe mukulabako era yali tasaanidde ne Nyanzi yandibaye tasaanidde naye Nyanzi ayiyeewo omubiri ku Nyanzi y'omu kuba toba okufuna ekibiina era twagendanga babiri wa Kibalama kati tosobola mubuusa twagendanga wa Kibalama 7:8 ogw'ekiro ze ne Nyanzi babiri aba kyobola nakugamba sisobola kulya mu Chairman Nyanzi luku zekambeera eno ne kati wano bato mulya mu lukwengo okuba ekibiina kyalimu bankuba Lubongoya ate mba mulya mu lukweki Lubongoya adde waabwe Waiswa adde waabwe nabagende emboka ekaabe abo tulina okubakuba mpaka ku ttaka kubanga tebalina na watuufu Waiswa alina situwago gye mulowooza nti no kati Waiswa oba olina eruwuuka lwaki oddukayo bagamba nti yali nomination fee nga kyali mu DP bamuwa $3 ku bwa MP ejjinjaawo ate ayinza obutazirya President General wa DP agenda ogenda ayinza obutazirya era nkugambye ng'omusajja tebamunominate nakawa East tebasobola kulonda Waiswa mufumbire fazali okomyawo Fred Ruhindi oba kabaziguruka ndaba ina wankizo at least kabaziguruka ne Ruhindi bajja kulonda kabaziguruka opposition bajja gezaako balonde ne baba ayingidde ku fulo nga ayina byagenda okugenda kubanga Waiswa nga bw'omulaba tasobola Waiswa munanfuusi mulyake munanfuusi wankwe
mulyake kwigamba ali awo ke kasajja kayina ettima n'omutima ogwengo wala okuba anaza wali awo enalabanga yensi yonna yonna agirina wati bwe yakuba Segirinya ojjukira nga Segirinya ali bwe ali mudwaliro yamukuba yayogerako bwogezi tamuka gwe Segirinya werwaza oli mukabadi singa te yali Bobi Wine tewandize kuwe MP naye nga tukimanyi bulungi nti obadde okimanyi nti Segirinya yagenda okujja mu kalulu kabwa MP nga kansala walo ye road kansala wa Kawempe North yonna naye nga yesimbawo kera kubwa MP naye yali yagwa nakomawo ku road kansala n'atwala ekyo ekifo Kawempe North yonna so yali alina watandikira ate yo constituency eronda ne ba independent Kawempe North wadde okimanyi nti 2016 2020 Latifu yali ku kabonero ka radio ye musajja wa radio nga independent ne kuna yole kwa radio radio agireserving mangu alekedde kwata radio sinzira kubye yayogera kubiriwo nze namuga atasobola kufuna kadi kubanga oli yawayo da sente ze bane mwecha oli na incumbent ajijeko incumbent iba incumbent tukwesiga tutanga twakuwa kadi yaffe kuba road mayor n'ogisula ate n'ojja ku candidate gwe tutaddewo n'omwesimbako nga independent kakati gwe credibility ye bemaze okugenda yali teriiwo wadde bagamba nti NUP mbi biki but Latif kye yakola si kyamuna byabufuzi ali aganaaga abazali yali abeera ne kadi yo road mayor ate era lukwago yandi wangu abazali yandibadde naye n'agitunda naye ng'agitunze nadde waka ne yeebaka n'atanoonya kalulu twakiraba ku Jimmy Lukwago Ssemujju wamala omuwa akasente yadda waka ne yeebaka Jimmy Lukwago yadda waka ne yeebaka teyanoonya ye wadde okusimbula ewaka agenda avuzeeko ne iba nti kalulu asayafuna akasente okubewa Ssemujju yeebaka we basi n'alinda kulangirira Ssemujju n'alyoka ava ku cupa andi banaye kati mponya akalulu kawe yali mulwadde nga tebandike kyobola abamugobye kati bagenda kugiwa gundi George Musi Musi agwe weefula naye bajjamu kuba naye yajja kubeeramu naye yajja beeramu kuba watabeeramu katanajja kumugoba poza akola mu pesa ndi company advocacy atabeeramu katanajja kumugoba tetusobola kuteekamu ssente zaffe kuba gundi talina ssente Musi talina George ng'alina talina ssente era bakatanaye bagenda omuteekamu essente za kibiina oli ye muwanika ajjukira bintu si byangu kyolina omanya n'olwekyo Waiswa ne banne ne balubongoya ffe tetubakubanga nti oba bantu ng'abantu tetubaagala naye abantu bano balaze omululu obulyake n'obunafu kubanga tunuulira Waiswa n'Obiyaniri simanya Lubongoya bonna bali wano kati situage eberi ludda wa Matiya ne bobeera gwe situage eri ludda wakati Lubongoya tetumanyi wamwe wandigenze wamwe nojja yekyo kale Bunyoro naye tujibalya ku Western Tolo tujibalya ku Western ne Bushenye eri jagamba nti wabwe tubaliya Western agende kale mwezi mukwezo region yesimbewo adilindako kucho oyogede kucha Nubiyaniri mugambe achaganyo vamu tasobola kuvaamu yaganyi kubanga gundi ye yavuddemu mugambe yagambye sivaamu nze mpeereza abantu bange era njagala okubuulya kubanga abantu b'omu Kampala beetegerera gundi baamulondako oyo ng'ebibiina we ebiri bali mu ezo omujjukira baamulondako so Paulo Mugambe osobola okukomawo n'owangula ekifo ekyo kubanga nga ne Ndubyaliri mwali n'amukuba tekyalina lugendo ayagala bamme kyokka mukyala we saawa eno ye deputy wa Paulo Mugambe imagine kati omwami ayagala abeere meya ng'omumyuka we ye mukyala jjogo lya kika kyeryo ate bw'ojogensa nafu totulamu ntule mujooza abantu mubajooza bannaye ejjoge producer Teresa Kamera abantu bano bajooza eggwanga kubanga gwe tosobola kubeerawo Nubiyaniri oyagala bwa meya bwa Nakawa nga mukyala wo ne kakati yamyuka meya we Nakawa era naawe oyagala bwa meya we Nakawa era mukyala wo yaba kumyuka mu bufunze bw'oba ovuddewo ate mukyala wo yabajja yakutulirawo bw'obadde omanyi nti mu Kampala muno Lubongoya tamanyikiddwa wabeera nza amaka g'abantu bonna abali mu Kampala abali mu Nuupu abanene bonna mmanyiwo naye wa Lubongoya simanyiire Lubongoya tamanyikiddwako wabeera mu Kampala nga omanyi nti oli nga omanyi ba state agent bali aba CIA Lubongoya wa CIA yennyini tamanyikiddwako wakaawe wadde tewali futu soja ne Nobert yamukuma naye tamanyi wabeera Nobert si yamuvuga Nobert yamukuma amuvuga yani amukuuma era n'okumuvuga n'amuvuga naye nalaba wandika ekiwandiiko ng'agamba nti era baali bamugoberera nga okuva mu maka ge kati makaki
ate maka kyagagage bali bamugoberera ku maka gagage naye ne Kasibanda ayogera nga agamba nti tayina bakage watufu amanyiddwa nkugambye Lubongoya Nobert yamuvuga naye Nobert tasobola kubuulira Lubongoya wabeera era Lubongoya bwabanga Lubongoya bwe baba ali ku kitebe ng'obudde buzibiddeawo Nobert asigalawo n'amuwa transport n'agenda ewaabwe Lubongoya n'agenda Waiswa ye yasooka kubeera Lubaga eyo nabo akayumba bamugobamu n'amaana ddye Kawempe n'afuna akayumba awo naye akayumba ako bwe twamukuba ennyo n'addukawo kati n'agenda ennakawa bali mwezo ye yamuwa ennyumba yagenda omukubira ebipande yagenda omusasulira nomination bali mwezo kiki ye ssentebe w'akakiiko akanoonya abasajja bali mu kufera abantu mbu banoonya ssente ezo ssente ze mulaba ze banoonya bali kutaamu egenda kubanga ekibiina kigenda kyobola abanoonya akasente babakamule kubanga tebagenda kuba na bakandidate singa tebateesa mangu n'abakibalama baagala bano babajjemu ssente bakuŋŋaanye obuwumbi bwabwe babuuke nabwo okitegeera ogenda okwesimbawo independent naye nga babawadde obukadde 10 oba 2 okitegeera so tewabaawo ayetantala kugezaako kukwata kadi ya NUP singa oba nga tonnaba kutegeera musango gw'abakibalama gye gukomye sosoko linnyamu ku bigere mukwatiremu nze mbabuulira mpaka ebino we binaggwera abakibalama bamale kubagamba nti biwedde ne press conference etuule nga Kibalama ayimiridde wali obanga kino bafulumizaawo ekiwandiiko nti ebyo bikoze eki biwedde naye awatali ekyo towaayo kasenteko kubanga mwolekedde okujja nga muli ba independent ate independent olina emikono 10 anagifuna ddi balina ogenda mu DFU zino peasant party weziri bani common man's party abolusaniya baaniriza abantu abolusaniya we bali abolusaniya bo baaniriza buli ayagala okulya bamwaniriza bali abapeni nabo bagonza abapeni basufu kubanga akabonero ko kakabera ku polling station kenyini ko kwata ngutikinga ate kali musawa kaga nti obudde bwebo tikinga kati kitegeeza independent wesawa naye esawa erizabu byabaka majja kutuka ali agali waliwo eggaali waliwo engoma waliwo balubu choya etala osobola otwala balubu n'ofiira ku mulimu nga balubu oba omupiira wabeerawo n'amasepiki omupiira weeguli so nawe gusobola okugenda awo tukome wano asaniso nga tukome wano ndabula bakandidate mwenna abali mu NUP buli bw'oba okimanyi nti ogenda kukwata kadi ya NUP oba gy'onoonya teweetantala kuwaayo wadde 10 kyo wabula weeteeketeeke okwejoyininga ku bibiina ebirala oba okubeera independent okuleka ng'omusango gw'abakibalama gukoze eki guwedde Lubongoya ne Katana wasinkanye Kagombe ne bakibalama ne mwogeragazanya nabo era ne bambuulira ne mbagamba nti mulemereeko bakwate ssente ekibiina mu kibaguza Fazali buguza ekyo kibenga kikoze eki kiwedde Lubongoya oyina okudda ewammwe kwezo regioni z'essatu sub regioni zovaamu esimba ewuyo bwe muba mugamba nti muli muki muli mu struggle Nubianiri genda nabwe eyo bano banubbi ne gundi ono be bamu ku banubbi abo ba Moses Ali Nubianiri abanubbi tebali wano bombo kandi kati baava eri okujja wano asobola n'ogenda ebbombo ne yeesimba weeyo omusajja gwe nawulira akola statement ku mukuto ng'agamba nti nze singa Lubongoya yaliwa NUP nnyo ng'agezaako kujungulula kubanga byasooka kutambula nti Lubongoya ajja byasooka tambula nti Lubongoya ajja Nubianiri ajja oli naga nti singa beesimbawo tebagenda kwesimbawo era beesimbawo nze n'ekibiina kifuluma naye kati bagenda kwesimbawo simanyi oba anakifuluma oba taakifuluma nze nabagambirawo nti ngenda kifuluma era nakifuluma ebyange bibeera musana nakifuluma abaagala obuwagizi bwaffe nga Buganda First tujja kubawagira oba oli wa PFF oba ojidde ku Peni na Saawa oba ojidde ku Lusaniya kasita onaabeera ng'oli ku nsonga z'abantu ba Buganda ensonga za saavisi mu bantu feze tusinga okukulembeza abantu bali mu byobulamu ebivunze abantu bali mu byenjigiriza ebifu abaana b'abantu tebasoma abantu babagobye ku mataka kasande eyo ludda wayudda abantu babagoba ku mataka ebyenkulaakulana PDM na biki byonna twagala ebintu bikulaakulane nalabye gundi musajjawo Kasolo ngaga Simayi akagaba bilioni Kasolo si musajja wange si musajja wange si musajjawo aliawo ali mukuba sente za microfinance ali mukuba sente z'emyoga wai Kasolo ikiolooza tebamukubya akamyufu
iki bamukubye yatembeeta Waiswa mukwano nnyo gw'amatovu yatembeeta Waiswa bamukubye akamyofu iki yali mu district y'e Budaka erina abalonzi 2000 yagamba nti ye ssente azigaba kiro ssaawa 7 abantu abakonkona kiro nabo ne kati oba yabadde wa ku mulundi bamukubye akamyofu namugamba bagenda kukuba agamba nze tiwali asobola kunkuba mukwano gwa Waiswa kati oba bamukubye Waiswa yaddako matovu ye yagambye nze nabivuddemu ebyokwesimba oba bakubye iki matovu ye kimugana okwesimbawo situation yeri agenda kwata kadi ya alabira ddala tajja gikwata ate kati bakyalwana kufuna kibiina ekibiina bakiyina electoral commission ekimanyi bakiyina ekimanyi nti kabuleta yakina certificate ekisebo kabuleta yagirina okubeera ne certificate sikwe kubeera n'ekibiina kibanga kuba na kyapa kya ttaka ekitegeeza nti obanga olina ekyapa olese ekyokulabirako ekirungi kikati bakagombe be balina ekibiina naye ate bano be bafunamu kituufu sebo gwokimanyi nti gwosobola okukola n'otafunamu oli n'afunamu ekituufu kati omusajja abadde n'ekibiina okuva 2 kabuleta amugobye okitegedde kabuleta amugobye ku last moment naye ng'ekibiina kyabadde nakyo kubanga ebibiina mu briefcase bingi mu kibuga awo jajja akola jajja w'amaanyi Semalungu jajja Semalungu ali ku mulimu akola Hassan Subuga jajja atiwaka tukomye wana Hassan Subuga Mukama Katonda abakume amina wonna Ssaabasajja Kabaka wange ali banaye amatikira ga baffe tumuyozayoza okutuuka ku matikira g'emyaka 32 olwokuna tugenda kubeera ku muzikiti ekibuli nga tukuza amatikira g'omutanda ndaba na UPC nayo teteredde UPC omusajja ayita press conference buli ddakiika akena yagoba abamu ku bakulira akakiiko k'ebyokulonda mu UPC nedda ssebo era nabwo kibalama yago gundi yagulimu kinobe yagulimu mu mateeka walubiri yabadde president w'ekibiina emyaka gino gyonna kale waliwo omulaga gwe balangiridde awo waliwo omulaga gwe balangiridde kati tujja kuba ndabye omusajja ayise press conference ani Jima Akena agise sawa babitaddeyo ggulo naye nga press conference yawe badde ya sawa nnyo olwaliro ku makya kati wiiki eno press conference 2 yazeebereramu so ebintu nabyo si byangu mu UPC si byangu so need eri mu ebyo Semalungu ati waka bibina byofuzi simanyi kizibu kiriwo no puwa ni DP bani mpuga bakyawandiisa bakandidate ne DP musajjawo Mutenyo bakyafuna mpapula angamba bali 86 bakajja okujjayo empapula ku baka wa parliament mutundu by'eggwanga ebyenjawulo ku baka 529 olina okupimira ky'onaamira ky'otasobola 86 baba mala bafunako ababaka 7 oba 5 baba bakoze ekikulu kyakuba na mbaka wa parliament omu yekka tukomye wano leero tutandikira awo akumata kumira mpeera